Okay, mbaniriza nnyo mwe bali kungoberera nze Haji Nyombi wano. Olwaleero video eno ya General Museveni. General Museveni mulabye abadde Kololo ng'ayogerako eri abawagizi be oluvannyuma lw'okukakasibwa kakyuka ebyokulonda wali erubowa. Munyambe video eno mugimuntuusizeeko kubanga erimu message nkulu nnyo ate agyetaaga. General Museveni ndabye nga bannamawulire bakubuuza ebibuuzo oluvannyuma lw'okukakasibwa Electoral Commission. Naye mu bigambo byo ozzenga kumpi buli ansa gy'owa otujuliza ebyaliwo mu 1986. Ozze otujuliza ebyaliwo mu 1986. Kakati nange wano wenjagadde nkujjukize, with due respect, Your Excellency, ebyaliwo mu 1986 ng'ojja eggwanga lino bwe lyali oba oliawo kituyambeko ffenna okuteeka ku minzaani. Okusookera ddala mu 1981 gwe ne bakoligizi bo mikwano gy'abalwanyi mwali mu nsiko ne mutuula ne mulaba eggwanga eryali liriwo ne mulaba nga tebitambula bulungi. You sat down ne mu planninga okgenda mulijjako nga mukuba emmundu. Mu nsiko nali ne Haji Nadduli ku radio gye nkola naŋŋamba omwali mu Kasaka ng'oggyeko ebya Buganda. Mwatula ne mukola 10-point program ezo ezigenda okusinziirwako ti singa muba muwambye obuyinza eggwanga bwe muliraba. Zonna sigenda zijjayo, ngenda kujjirayo number 5, ngenda kujjukiza si kujjirayo. Ngenda kujjukizaako point number 5 ye yalimu ensonga z'ebyenfuna. Mwatusuubiza okukola government erina ebyenfuna ebinywevu ebisobola okusupportinga bannayuganda. 1 nga ebyobulimi biri boosted kubanga 80% of bannayuganda badipendinga ku byabulimi. Amakolero ebyamaguzi ebifuluma nga byebisinga okuba ebingi tuyingize $. Import substitution mwakyogerako, industrialization n'ebirala. Mu byonna mu 10-point program ezo nzisomye ebbanga ddene. Kakati nenzija nentunuulirako ko ne ku reports ne speech Your Excellency zozookola ebbanga lyonna okuva mu 1986 ng'okutta obuyinza. Ezaali zirambika oba ezize zirambika enteekateeka y'omuggundo oba oliawo etunuulidde okukyusa eggwanga. Leero bwe mbadde nsoma ekitabo kyo Your Excellency kyewawandiika mu 1992 what is Africa's problem, nga kyogera ku bintu bingi, lwaki Africa tekula blablabla bingi nnyo era bannayuganda babyaniriza era ne babyagala. Ekibuuzo lwaki NRM government efeirinze okudelivalinga byotasobodde kukola mu myaka giri gyonna. Mwami Museveni abamu ku bannayuganda beebuuza this time around ki ekipya kyogenda okukola. Gavumenti gye mwavumirira nga muzze mu 1986 bannayuganda balina emmwanyi, balina cash crops ezaali zifunctioningira ddala nga zizza ssente, ng'obutale bwe buli, ng'ebbeeyi yabyo etambula. Katubigendemu. Waliwo emmwanyi, waliwo coffee, waliwo cotton, waliwo tobacco, waliwo tea. Olwaleero ebbeeyi y'emmwanyi mugiraba kati bweri n'ebirala. Ndi ku nsonga ya kutaano eyo eya
ebyenfuna by'eggwanga kubanga kutusinziirira wano bw'olaba GDP ya Uganda nga bagyogerako batugamba nti tupafominga bulungi naye mwenna nammwe abasoma ku byenfuna tosobola kusinziira ku GDP figures ezo okuditamininga buti eggwanga bwe lisobola okuba nga litambula. Wulira kano olwaleero munnayuganda bakubanja miliyoni 2.3 okusasula ebbanja Uganda lyerina. Uganda ebanjibwa trillion 16 nga kitegeeza nti buli munnayuganda ali mu Uganda wano n'omwana omuto yakazaalibwa abanjibwa alina okusasula ekitone nnyo wakati wa miliyoni 2.5 ku miliyoni 3 okusobola okununula eggwanga mu bbanja lye lirina. Debt burden ng'eggwanga ffe gye tulina gwe munnayuganda zekambi kumenyeremenyere kitegeeza ki? Bajeti yaffe tetusobola giwanirira. Ensimbi ezituyimirizaawo ziva mitala w'amayanja wamu ne domestic borrowing gye tukola wano mu ggwanga. Olwaleero olw'okubeera nti amabanja twewola buli kiseera okuyimirizaawo projekiti za gavumenti kitegeeza nti ebitundu kumpi 37 ku buli 100 eby'essente ze tukuŋŋaanya mu budget bigenda mu kusasula amabanja na kuwa interest magoba ku mabanja getwewola. Yensonga lwaki budget ya Uganda ya trillion 7.2 tuyisanga ng'ebitundu kumpi 4 ku buli 100 tuba tusasula mabanja. Kakati esente ezisigalawo entono zisobola okugenda ku projects obwo. Naye nga bwe twebuuza ku bimu bye twewolerako projects ze twewolerako ngenda kujja nazo mu video enaddako ezimu tezikolwangako. So kitegeeza ki nti buli mwaka gwa byansimbi wagenda wabaawo ensimbi ezeeyongera mu misolo kiki kubanga n'okwewola kutwewola kungi nga tulina okusavisinga debt. Eyo y'economy Mwai Museveni gy'osabirako mandate endala bannayuganda okuddamu okwagala okukola ki okuwa ekisanja ekirala. Kansembeyo ne kano mweno video ekyewuunyisa ku byenfuna by'eggwanga nti ensimbi yaffe enaabuuse nnyo. Lwaki? bye tufulumye bweru bitono ku bye tuyingiza dola tetuyingiza emala. Kitegeeza tulina deficit eya balance of trade. Bwe tuba ne deficit ya balance of trade nze ndi munnabyanfuna bwe tuba ne deficit ya balance of trade kitegeeza mu buli mbeera yonna ensimbi yaffe ejja kunaabuuka tejja kuba na value. Wulira kano mu 1986 General Museveni we wajjira mu Uganda wajjira mu bukulembeze munnayuganda yeetaaga siringi 40 okugula dola ya Amerika emu. 40 okugula dola ya Amerika emu. Kano kasobola okuwa ekifaananyi ekiriwo mu 1999 forex bull esoka 1992 forex bull esoka lo yajja mu Uganda munnayuganda yeetaaga siringi 436 okugula dola emu. Olwaleero munnayuganda y'omu yeetaaga 375 oluusi 308 okugula dola emu ya Amerika. Ekyo kikulaga buti ensimbi yaffe bwenaabuuse n'ensonga endala. Tugenda komawo mu gundi endala nga tujja tutematema ensonga zino. Mwebale nnyo okufollowinga message eno njagala etambule etuuke bannayuganda basobole okutegeera ebintu bino. Basically zino ze basics ze basobola okuba nga bategeera ku biti eggwanga lyabwe bagenda maaso. Thank you.